Eno Luganda Radio Podcast era tuli mu kitundu ekye-11 mu lugero luno olwa Bonna Baasumagira nga omutontomi wamwe nga bulijjo Martin Muganzi nkomyewo ate tusumulule emboozi eno tulabe ate gyeggwera. Wiikendi eyaddirira Kate yateesa kugimala na Peter nga bakyakala kubanga olwo omukwano gwali gubasaza mu kabu. Kate yali amanyi bulungi nga ne John ayinza okumwetaaga okuba naye ku wiikendi eyo, naye agamba mu mwoyo gwe nti nga John we yannumya ne Feibe nange njagala nsange ne Peter oba yadde ajje naggulu nga siriiyo ate nga ne gyendi tamanyiiyo, olwo n'alyoka alabe kyakola akikole oba kwetta yette. Enaggulu Peter ne Kate baavaayo ku ssaawa 2 ez'ekiro ne bagenda mu emu ku bbaala z'omu kibuga ezisinga obumanyifu. Kate yali ali mu kiteeteeyi kye ekisingira ddala obulungi John kye yagula siringi 225. Peter yali mu ssuuti ye ennungi ennyo ey'e Gabardini eyamuwoomera okukamala. Olw'essa mu bbaala Peter n'atandika okuddugaza emmeeza kwe baali baakanywawo eccupa za bbiya nga 4 ne John n'ayingira mu bbaala omwo. Mu bbaala John yagendamu nga yamaze dda okunywa mu bbaala endala omwenge ogw'ekika ekya buli ngeri era yagendamu nga mutamiivu. Yakuba eriiso nga Kate ateredde ku mmeeza ne Peter. Nkubuulire omwenge ogumu John gwamukuukako mu kiseera ekyo. N'alowooza ekyokukola nga takiraba mangu. Bwe yalowooza okukwata eccupa zonna ezaali ku mmeeza mu maaso ga Kate azikube Peter oba Kate ng'alaba nti abantu bonna bajja kumuyiikira ng'ensanafu, kyeyava aguma ekiruyi ne kyagala okumwabiza muli. Yasuukira ku mwenge omusu naye nga talina kyayinza kukola. Eky'ekitalo Kate ye teyalina na ntengeero yonna newankubadde yalaba nga John abuna bbaala. Muli yagambanga nti kakikudugude. Kate teyafiira ddala ku John oba okulabika nga yeesisiwadde. Peter ye yeewunya bwewonya obuzira bwa Kate okumulaba nga tafuddeeyo okulaba nga John amusanze mu bbaala n'omuntu omulala. Mu bintu byonna omuntu by'ayinza okukola mu kiseera ng'ekyo John yalondawo kyakugenda kwebuuzisa ku Kate ne Peter. Kate yamwanukula nga bwe yandyanukudde omuntu owa bulijjo ng'amala. Mu kiseera ekyo John yali atandise okulowooza ennyo ku nsimbi ze zonna ze yayonoona ku lwa Kate naddala ezaagula ekiteeteeyi kye yalimu ku olwo mu bbaala. Ekirala ekyayongera John okulumwa ennyo kwe kumanya nga Kate akutte omuntu amusinga okuba ku ddaala erya waggulu. Yalowooza nti Kate aliva atya ku Peter n'adda ku nze nga mbadde seeyongedde nnyo okufuna nsimbi. Bagamba nti omutamiivu tabaagambwa. Ne John omwenge gwe yali anywedde ku olwo tegwamuwaliriza kulumbagana bantu be yasanga mu bbaala alwane nabo. Yamanya bulungi nti ekyo bw'akikola tebaaleme kumuggalira mu kkomera aleke Kate ne Peter nga bakyakala nga bwe baagala. Ekyamagezi kye yakola kwe kuva mu bbaala eno okuddeyo w'ekatwe alowooleze eyo ebigambo bya Kate ebyali bimaze okumutabula omutwe. John olwakuma mu mmotoka ye omuliro neeyolekera katwe, naye eno yagenda atunula biriroliro. Bwe yatuuka mu Kampala ku bitaala binkusibiddaawo yasangako kimyufu. Obusungu n'omwenge tebyamukkiriza kujjukira nti kimyufu ategeeza kuyimirira wazira ye yasala busazi masaŋŋanzira. Yali agabula bw'ati nga bali butoola ne Mawumawu eyali yeewogomye ku kizimbe awo ebbali. Bwe yabuuza John ekimusazizza amasaŋŋanzira nga kuliko kimyufu nga John abutise amatama nga nannyini mwabba. Mawumawu yagenda okwetegereza John ng'aliko n'amagengere ku mutwe. Pozi ekibi ekirala John kye yakola kwe kwanukula Mawumawu mu Lungereza so nga ate ye Mawumawu ayogera Luswayiri lw'e Kampala.
Mau olwayingira mu mmotoka ya John n'amulagira okugivuga ng'agyolekeza ku police station. Olwamutuusa poliisi nga bamutwala wa musawo, omusawo yakakasa bukakasa nti John mutamiivu. Ekiro ekyo John yakisuula ku poliisi ku sementi. Enkeera mmotoka ye baagikebera ne balaba ng'ekiziyiza eky'omukono tekikwata ate nga n'akasangula amazzi tegakola. Pamiti ye ey'okuvuga mmotoka nayo yali emaze omwezi gumu ng'eweddeko. John abapoliisi baamuvunaana emisango 3 gyonna awamu. Ogusooka okuvuga emmotoka ng'otamidde. Ogwokubiri okuvuga mmotoka nga pamiti ye eweddeko. Ogwokusatu okuvuga mmotoka ng'eri mu mbeera eyinza okuleeta akabenje. Puliida omu yeeyimirira John okuva mu kkomera okudda ewuwe. Mmotoka baagimuwa n'agitwala mu galagi ne bagikola. Eka yamalayo ennaku 10 ne bamuweereza samonizi agende yawoze nga wayiseewo ennaku 4. Olunaku John lwe baamulaga bwe lwatuuka ng'agenda mu kkooti, baawozaawo emisango 2 ne batuuka ku gugwe. Olwesimba mu kaguli ng'omulamuzi yamugamba nti gwe John owawaabirwa ovugira mmotoka mu kibuga ku lwa nga 2 August ekiro ng'otamidde. Wawaabirwa era olw'okuvuga mmotoka kwolwo ng'ekiziyiza eky'omukono tekikwata ate nga n'akasangula amazzi tegakola. Wawaabirwa era olw'okuvuga mmotoka nga tolina pamiti. Emisango gikkiriza oba togikkiriza? John yaddamu nti ngikkiriza ssebo. Ko omulamuzi nti ojja kutanga siringi 2 ku musango ogusooka, siringi 5 ku gwokubiri, ate siringi 5 ku gwokusatu. Zonna ze siringi 3. Wadde essaawa 24 okuzireeta. Zinaakubula ng'osibwayo emyezi 4 mu kkomera okozesebwa n'amaanyi. Omulamuzi olwamala okusala omusango gwa John nga bamwanjulira misango mirala, John yalina siringi 3 zokka mu bulamu bwe. Kye yakola okuwona ekkomera kwe kutunda laadiyo ya mmotoka ye, yagitunda siringi 4 zokka, so nga ate yali yagigula 9, ate nga yali tannaweza na mwaka ng'agiguze. John olwafuna ensimbi ng'azitwala mu kkooti ng'ebyabiwona. Ekyewuunyisa John kwe kulaba nga ku banne bonna be yakyakalanga nabo tekwali n'omu eyamusuula omukono ng'agudde mu katyabaga ako. Kye yali asuubira okuba nga ekikubagizo y'ebbaluwa gye yasanga ng'emusonsekeddwa mu luggi okuliraana oluyingira mu kasenge ke ekatwe. Ebbaluwa yamutwalirwa iwaakayitawo ennaku 3 ng'amaze okuvvuunuka essango eryali lyagala okumutuusa mu mbuzi ekogga. Bwe yasoma mu bbaasa ng'alaba omukono gwa Kate, kye yava asuubira nti pozi munne yawulira omusango bwe yaguwona kyavudde amuwandiikirayo akabaluwa okumukulisa ebizibu bye yali ayiseemu. John bwe yasoma mu bbaluwa ng'agijje mu bbaasa yagenda okulaba nga si ye ya Peter, naye nga Kate yagiwandiise. John teyasobola kwefuga butasoma bbaluwa eyo, newankubadde yamanya nti tebaagiwandiikidde ye. Era yateebereza nti Kate yagenderedde okumuweereza ebbaluwa gy'awandiikidde Peter alyoke amulumize ddala. Ebbaluwa bwe yagisomaamu yali egamba bw'eti: Naggulu 31 August 1960. My dear Peter, nze siraba kiŋŋaana kuba musanyufu nga nkutte peeni yange mu ngalo okukusalizaayo kano. Kukulisa nnyo byonna bye wayiseemu mu kiro ekiyise. Nasaaliddwa nnyo obutasobola kukulabako. Kampala akuyisa atya? Nze bwe sikulabako emirembe gimbula, simanyi nsonga. Kyokka ndowooza weeri, anti mmanyi nga naawe wakikakasa dda. Ebyo nga biri awo, mmanyi olwaleero ba tetugigwa, si woddiya? Saawa yokka gy'oba owa oyo aleese ebbaluwa eno. Ebirala nga tulabaganye. Akwagala okufa obufi, Kate na Bowa. John bwe yamala okusoma mu bbaluwa yanyeenya mutwe ng'ogulimu endege
nga yeewuunya abawala abakyakaze bwe balina obujoozi obw'ensusso nga bakyaya abasajja ababadde mikwano gyabwe. John teyalaba nsonga ntuufu Kate kwe yasinziira okumuweereza mu ngeri eno ebbaluwa gye yawandiikira Peter. Era engeri eyali eŋŋenderere. John okukyayibwa Phoebe ate n'ajogebwa ne Kate gwe yali yeesiga ennyo ate n'agwebwako n'ensimbi byamunyiga n'akogga n'omutwe. Kate ye mu kukwana abalenzi yali akyagenda mu maaso kuba ku Peter yali ayongeddeko ne Henry. John ye abawala abakyakaze baali bamwesambye olw'okubanga yali agenda ava ku luguudo.